nsekeredde waliwo ono omanyi abantu abamuze mbasekerera waliwo bannabyabufuzi be bayita seasoned politicians newe ekitiibwa Kyagulanyi abalaze nti mwena muli kyenkanyi abantu bwe basalawo nti looya tetukwagala twagala wa booda twagala muyimbi oyo ng'afuna kaadi era luli abamu babeeranga eri kikutte waani ne badduka ewa Mbabazi ne batembeta Mbabazi n'abaweezaabwe ne balekawo ekibiina kyabwe abo Sseggona baali ba DP ne bagenda ewa Mbabazi naye nga DP erina candidate right now ne wajja omuntu atamanyi oba olina ssente oba oli mugagga oba oli looya oba oli ki kaadi asogikwata n'agiwa booda abantu baagwe basazeewo bw'abanga yeyayise vetting kati nalabye Medard Sseggona omanyi Medard Sseggona mukwano gwange nnyo naye munsekerera kaadi ya Nuupu esiiwa kaadi ya Nuupu eruma nalabye omusajja mukulu nga yenna embazi mugize ziti ebbanga lyonna bisanja 3 yadde toilet tagikoze mu constituency wabula ekyamanyi ndi munnamateeka wa NUP era mu press conference gye watuuzizza wagambye oli munnamateeka obadde ojjayo basibe okuva akalulu ekaggwa kooti gye wasembayo yali nga batubbye akalulu ne tugenda okuwaaba Bashami Malende be tubadde tulaba mu kooti Basaamu Muyizi nga tolabika wabula abantu mu constituency bagamba ndi eri tuli mu misango gya Kyagulanyi era nga gwamu kubatandika ekibiina nga bogamba bwoba oyagaliza ekibiina nakulabye musajja mukulu ogamba kuwa president ogenda kuwagira president Kyagulanyi ezo kodi muzikozesezza kuba mukimanyi yayina amasannyalaze ate nga agayina ate nga temugenda gajjawo Munnayuganda bisanja 3 yadde ambulance timunayo nteesa mu parliament n'ebiteesebwa biruwa eyanziba yeyababba mukulu ebigambo byogenda oyogera ate mbino jjamu omukulembeze waffe muganange Medard kakana olaba weeganye ne kati mukulu Medard Sseggona ddala tubeere n'omukwano ogwa Namaddala mukwano gwo ayimirira naye Mathias Mpuuga noyimirira naye ng'alidde ebitaanu by'Abannayuganda awuse supu w'Abannayuganda noyimirira naye ne ogamba n'olekawo amaanyi g'abantu n'ogasuula nti abantu baagala kyogakwemire ne mukwano gwo waganya okuyimirira naye ku muti genda oyimirire naye ku muti naawe kati lwaki watidde omuti ogwo Katonda yagukolimira era omukulu akulaga aba ovulo yabataddeyo eri emabega amanyi amaanyi we gali naye era wagenza omulaba neroja amanyi amaanyi we gali akakayisemu mu nsonyiwe era mbagamba bano banna Basseggona nabyo ow'Emityana naye atudde ng'ow'Emityana nammwe temulina kye mutugamba tuli bize ng'obyayina amaanyi buli we tuyita abantu naye mwe mulindeko le tujja Emityana mulindeko le tuyitako mu Busiro East Sseggona Walukaga yayina kaadi omusiime musajja wa Kabaka Mathias Walukaga musajja muyivu yasoma Mathias Walukaga abaddewo watuse n'ogamba Walukaga akusinga obukulu mwanzi kusinga obukulu mu emyaka gyammwe mukoze eki nkugamba ebigambo bino ne bw'oneekuuta ku ngo taata walikoze kya busajja bukulu walangiridde nti abantu be bakusabye ajjajja abantu nga bakambwe ne kaadi ya Nuupu esiiwa aida nabyo musajja mukulu neŋŋamba naye nga abasoga muliyo abasoga olwaleero bugweri wetuli mu mbeera yonna tutambuze ekintu waliwo gwensekeredde waliwo ono omanyi abantu abamuze mbasekerera waliwo bannabyabufuzi be bayita seasoned politicians newe ekitiibwa Kyagulanyi abalaze nti mwena muli kyenkanyi abantu bwe basalawo nti looya tetukwagala twagala wa booda twagala muyimbi oyo ng'afuna kaadi era luli abamu babeeranga eri kikutte waani ne badduka ewa Mbabazi ne batembeta Mbabazi n'abaweezaabwe ne balekawo ekibiina kyabwe abo Sseggona baali ba DP ne bagenda ewa Mbabazi naye nga DP erina candidate
Right now ne wajja omuntu atamanyi oba olina ssente oba oli mugagga oba oli looya oba oli ki kaadi asogikwala nagiwa boda abantu baagwe basazeewo bw'abanga yeyayise vetting kati nalabye Medad Sseggona omanyi Medad Sseggona mukwano gwange nnyo naye munsekerera kaadi ya Nuupu esiiwa kaadi ya Nuupu eruma nalabye omusajja mukulu nga yenna embazi mugize ziti ebbanga lyonna bisanja bisatu yadde toilet tagikoze mu constituency wabula ekyamanyi ndi munnamateeka wa NUP era mu press conference gye watuuzizza wagambye oli munnamateeka obadde ojjayo basibe okuva akalulu kaggwa kooti gye wasembayo yali nga batubbye akalulu ne tugenda okuwaaba Bashami Malende betubadde tulaba mu kooti basaamu muyizi nga tolabika wabula abantu mu constituency bagamba ndi eri tuli mu misango gya Kyagulanyi era nga gwomu kubatandika ekibiina nga bogamba bwoba oyagaliza ekibiina nakulabye musajja mukulu ogamba kuwa president ogenda kuwagira president Kyagulanyi ezo kodi muzikozesezza kuba mukimanyi yayina amasannyalaze ate nga agayina ate nga temugenda gajjawo munna Uganda bisanja bisatu yadde ambulance temunayo nteesa mu parliament n'ebiteesebwa biruwa eyanziba yeyababba mukulu ebigambo byogenda oyogera ate mbino jjamo omukulembeze waffe muganda wange Medad kakana olaba weeganye ne kati mukulu Medad Sseggona n'eddala tubeere n'omukwano ogwa Namaddala mukwano gwo ayimirira naye Mathias Mpuuga noyimirira naye ng'alidde ebitaano by'Abannayuganda awuse supu w'Abannayuganda noyimirira naye neogamba n'olekawo amaanyi g'abantu n'ogasuula nti abantu baagala kyogako oyimire ne mukwano gwo waganya okuyimirira naye ku muti genda oyimirire naye ku muti naawe kati lwaki watidde omuti ogwo Katonda yagukolimira era omukulu akulaga aba ovulo yabataddeyo eri emabega amanyi amaanyi we gali naye era wagenza omulaba noja amanyi amaanyi we gali akakaisemu mu nsonyiwe era mbagamba bano banna Basseggona nabyo ow'Emityana naye atudde g'ow'Emityana nammwe temulina kye mutugamba tuli bize ng'obi ayina amaanyi buli we tuyita abantu naye mwe mulindeko lwe tujja Emityana mulindeko lwe tuyitako mu Busiro East Sseggona Walukaga yayina kaadi omusiime musajja wa Kabaka Mathias Walukaga musajja muyivu yasoma Mathias Walukaga abaddewo watuse nogamba Walukaga kusinga obukulu mwanzi kusinga obukulu mwe emyaka gyammwe mukoze eki nkugamba ebigambo bino ne bwonekuuta kungo taata walikoze kya busajja bukulu walangiridde nti abantu be bakusabye ajjajja abantu nga bakambwe ne kaadi ya Nuupu esiiwa aida nabyo musajja mukulu ne ngamba nenga abasoga muliyo